Oh yes. Mugama mutya bannayuganda bana Africa mwebale kuba nti mutambula naffe mpola mpola, mwebale kuba nti mutukwasaganyizaako emirimu nga bwe gitambula nga kulembedde olunaku lwa leero. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yavuddeyo n'atutegeeza nga bw'atagenda mu maaso bwatajja kukoma kuba nti anoonya mukwano mutuufu ogwa ddala omuntu gwalina okuba nti afuna, era avudde n'agamba no matter what ajja genda mu maaso n'okuba nti agunoonyeza ddala newankubadde nga abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti bamuzanyirako okumusuula okumutabangula, ndogezako okuba nti obaoliawo bazanyira ku feelings ze. Lwasaze yagenda mu maaso n'okuba nti amenya kugatta n'abasajja bala, avudde n'agamba nti nkyanoonya era bemugwirako njamufuna. Ate nga mu mawulire amalala agega mwana muwala amanyikiddwa nga Shanita Namuyimbwa aka The Queen Masolo Band One Bad Girl Bad Black abanjibwa obukadde bw'esente 2.5 era yalikagenda mu nkomyo oluvannyuma lw'okuba nti agenda mu maaso n'okweyazika emotoka ku mutuuzi w'emotoka oba amuyite block amanyikiddwa nga Robert. Bad Black agamba nti oba ontwala mu kooti genda mu maaso n'okuba nti ontwala naye ng'ate sinaze genda kuwa naye emboozi mweri mugakulembedde olunaku lwaleero. Ate mu mawulire amalala ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Katsa. Omusajja ono yagenze mu maaso n'okuba nti asimibwa omugabe owatoro omukama oba omugabe owatoro mukama waffe amanyikiddwa nga King Oil yasobola okuba nti amusiima olw'emirimu gyagenda mu maaso n'okuba nti akola especially ku bulwadde ba siriimu oba giyise okuba nti amanyisa abantu kirwadde kya siriimu, era nga kabaka yavuddeyo n'amusiimira ddala MC Katz. Ekigenda mu ggwanga ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda sofa mugakulembedde ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Vampos Kiria yasobodde okuba nti amiitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bojo Banton mu ggwanga erya Jamaica, era nga clips zino zagenze maaso n'okuba nti zitambula nga bwe zirina okuba nti zitambula ku social media. Sofa Vampino abantu abasinga baali balowooza nti obaoliawo yagenda mu maaso n'okuba nti abafeera kumbe nga bya ddala. Omusajja ono yagenze mu maaso n'okuba nti obaoliawo alabikira mu mawulire bwe gatyo. Amalala ge twafunyeko ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lady Mariam abasinga gumanyi nga Tina yagenda mu maaso n'okuba nti afeera sisita we $7,000,000 ayigibwa polisi ya Uganda, era nga muganda we yasobodde okuba nti amulopa ku polisi y'Enatete. Kyategeddeko nti omuyimbi amanyikiddwa nga Melody Rhymes oba Melody Uganda ng'ono ali mu kibiina kya Lion Island ekya Dr. Jose Chameleone yagenze maaso n'okuba nti abuzaawo omukyalo ono engeri gye kiri nti babadde beekwatakwatamu mpola mpola, era nga obaoliawo ebintu bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Palaso ate agenda ne challenge ye emanyikiddwa nga 100 million challenge, era nga wetwogerera yakaweza obukadde bwa Uganda buna bwe dututulutu, era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Pasi Mayanja agambye nti bannayuganda abagenda maaso n'okuba nti badiscouraging bafanire okuba nti basoboza sente nti mulina ekikyamu ku mitwe. Ye asetingidde challenge bannayuganda bafani be abasobola okuba nti obuliawo bamukkiririzamu, era buli fani wa Palaso awulira nga amwagala ku mutima agenda mu maaso n'okuba nti aleeta kyalina aye atalina nasobola okuba nti akyandastandinga kubanga embeera si yeyo, naye ng'ate avudde n'agamba nti mwe abatali bafaani musirike kubanga ye ekintu kyakola akikola ng'ayita mu bafaani be badayihadi be abamwagalira ddala. Nsuubira sikulese mabega olunaku lwaleero nkukonyeddeko buli kyolina okuba nti omanya kasobola okuba nti nkutwala mu mawulire ga leero agakulembedde. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 rich boy Maxudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribing ate kuba nti osubscribing agenda mu maaso n'okuba nti osubscribing tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Big up on yourself muganda wange ali mu kucapa wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga lya Uganda, gwe wenna ali yampuliriza n'ogamba nti yes Jimso gwenna okuba nti tambula naye. Big up on yourself. Saawa zibeera 7 ez'emisana, essaawa zibeera 10 emu yakawungeezi ne 3 ez'ekiro nsobola okuba nti nzira wano nensobola okuba nti kutuusaako ebitambula mu entertainment industry kwogate ne current affairs mpola mpola. Nzikiriza nsobola okuba nti kutwala mu mawulire agakulembedde olunaku lwaleero.
Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi avuddeyo n'ategeeza ensi nga bw'atagenda kuba nti akoowa kusakinga mukwano mutuufu gwa ddala, era nga agambye nti buli kimu ekigenda mu maaso n'okuba nti kituukawo tekimukanze tatidde kuba nti akigumira, gyagenda mu maaso n'okuba nti akola akyalina okuba nti akola okusobola okuba nti afuna omukwano ogwa ddala. Agamba nti abantu ab'emitima eminyafu n'abatitizi tebasobola kuba nti obaoliawo bagenda mu maaso nakubakana n'omulimu gw'okuba nti bafuna ababeezi abatuufu, n'abo abarushinga okuba nti bakola decisions mu mukwano bamaliriza bakoze wrong decisions. Y'ensonga lwaki abantu abasinga bagenda mu maaso n'okukaaba nga bakaaba ensonga z'omukwano, so nga ate singa basobola okuba nti bagumikiriza ne basobola okuba nti babeerawo tebalisobodde kuba nti bakaaba. Diana Nabatanzi akikkiriza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kawesi yasobola okuba nti ava mu bulamu bwe, era nga yasobola okuba nti afuna abakyala abalala abaali basobola okuba nti bamubeezawo, naye ng'ate kyagenda mu maaso n'okuba nti kimutraumatizinga n'okuba nti kimuteeka wansi okumulumya omutima n'okukaaba amaziga mpola mpola. Ffenna tukimanyi nti omuntu gw'oyagala ennyo batandika okuba nti akucangacanga okuzannyasa play 1-2 zikebezo osooka mu maaso n'okuba nti buli ayo kikulumamu, naye wankubadde ng'ate kiraga omuntu yenna okuti obuvumu kwe kuba nti osobola okuba nti ostandinga n'okudda ku magulu go abiri n'okirwanyisa. Diana agamba nti yasobola okuba nti ashekingibwa omuyaga gwa Lwasa ogwagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo gumutegula mpolampola, naye ate yasobola okuba nti aguma n'asobola okuba nti aconcentratinga n'okuba nti akyusa ebintu nga bwe byalina okuba nti bibeera. Diana agambye nti newankubadde nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamusula sofa agenda mu mukwano n'okusakinga omusajja oyo yasobola okuba nti addira Lwasa mu bigere, era nga amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nti tufuna mu ggwanga lyatu Uganda mu ggwanga lyatu Uganda ge mawulire agalaga nti omuvubuka wa Beatles amanyikiddwa nga Mr. Linga ye leading singer oba vocalist mu ekyo ekibiina agenda mu maaso n'okuba nti ataganjula embogo za mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi, era nga obaoliawo omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti gubatijisa mpolampola. Tuwulirako nti omuvubuka ono agenda mu maaso n'okuba nti ayagalibwa omukyala omulala nga muyimbi we Uganda amanyikiddwa nga Hajala Namukwaya aka Spice Diana, era nga omuvubuka ono bagenze ne musajja ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana ku Afrima Awards ezigenda okubeera mu Nigeria very soon mu kibuga Lagos. Kineno Diana Nabatanzi agamba nti tatidde tashekingibwa kuba nti obaoliawo ebyo byonna bituuka, wabula ajagenda mu maaso n'okuba nti anoonya omukwano mutuufu nga bwe gulina okubeera nti gubiira, era nga avudde n'agamba nti gwe wenna alowooza nti osobola okumutegula nedda oli ku bibyo ebyambu era tojja kusobola kuba nti omalako. Nsobola okuba nti onzikiriza, nsobola okuba nti nkomya awo emboozi za Diana Nabatanzi nkutwale ku mukyala akyasinza okuba nti awemula mu ggwanga lyatu Uganda. Omukyala ono ye international kaboozi seera, era nga ye mukyala akyasinza okuba nti afuna sente mu kutunda akaboozi. Yafuna bilioni 11 eza Uganda mu kuba nti atunda ensolo ye yeyita Queen Masolo, ate nga ono omukyala mukambwe mukyala yali muddugavu yagenda mu maaso n'okuba nti yebulikinga oba kiyita okwata mu kizigo. Omukyala gwe njogerako ye Shanita Namuyimbwa, omukyala gwe njogerako bamuyita Mama Jona, omukyala gwe njogerako yeyita Queen Masolo, omukyala gwe njogerako ye Bad Black nga yakamaliriza okuba nti ata oba okuva mu nsaga z'ennyumba. Jjukira bamugoba mu nnyumba y'ebutabika nga bamulanga obutasasula. Bad Black asobola okuba nti atambula n'ava mu nnyumba eyo n'agenda emuyenga n'abikola byonna. Bad Black tujjukire nti emyaka gyevuddeko emabega gyagenda mu maaso n'okuba nti atwalibwa mu kkomera eruzira oluvannyuma okuba nti yalangibwa okubba omuzungu emiliyoni 11 eza dola oba mitwalo 11 ogwa dola, miliyoni 11 eza dola, era nga mu bufunze yasobola okuba nti abba biliyoni za Uganda 11. Yasobola okuba nti abba ne munywanyi we yaliko ebiseera ebyamanyikiddwa nga Medicine
Tongo Bad Black naye ate era abizeemu gujja bagidde sawa yonna omukyalo ono yalikaddayo mu mboga z'amateeka. Waliwo omuvubuka nga broka motoka amanyikiddwa nga Robert avuddeyo nategeeza eggwanga nga Bad Black bwe yagenze mu maaso n'okuba nti akwata motoka ye gye yali amusuubiza okuba nti amugulako n'agibeera naye okumala omwezi mulamba era nga ye mu motoka Bad Black asobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti agitomeza emotoka eno. Bad Black olwagitomeza n'ayita nannyini motoka oba muyite Robert n'amugamba nti muganda wange motoka efunyemu obuzibu nkyanonya bino na bino nsobole okuba nti mmala naye ng'ate tesobola kuba nti obuliawo kigwa mpola mpola damage ezaaliko ndabirwamu n'ebisigaddewo n'amatala. Bad Black genda maaso n'okuba nti amenya n'asalawo okuba nti agenda agasasula mpola mpola naye wankubadde ng'ate yateesa bw'ati omukyalo ono yasobodde okuba nti agenda mu maaso okwekyusa mu kitinga mbazi n'akyusa olutambi n'alufuula n'aluteeka awalala. wetwogerera musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Bad Black yavuddeyo n'agamba Robert n'amugamba lekerawo just okwogeza ebigambo kwogeza ebirimi leeta evidence oyo kasasiro gogenda mu maaso n'okuba nti onjogerako nti nga bw'omanja sirina sente zengenda kusasula kubanga tewali nakiraga nti omanje ebyo mulekerawo byokuva nti mupakuko kumanyira n'okuba nti obulya omuzanyira kumanyi g'abantu bw'obanga owulira nti omanja ng'osobola okuba nti oleeta obukakafu obujulizi obulaga nti omanja ngenda kusaba blood ogende mu maaso n'okuba nti obukuŋŋaanya osobole okuba nti obuleetera ddala bulage nga bw'omanja otherwise sigenda kweyadde n'ekikumi sirina sente za kwonoona sigala nga wekubagiza mpola mpola sina yadde. Bad Black yomu ku bamalaya n'abatasagira ddala era nga buli kimu oba wamuwaako oba tiwamuwaako tolina kyomugamba nti mukwefuula yeefulira ddala mu kiti nga mbazi mpola mpola. That was Bad Black for you. Nzikiriza nsobole okuba nti nkujjawo nkutwale mu musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba bawa Fiye bawa Caroline Maka bawa abakyala abalala bangi mpola mpola. Edwin Katamba aka MC Kat omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli bampita ntambi jimisonga binagambi genda masolo kuba nti osubscribe nga watanaba osobola okuba nti otambula naffe nawo. Omwaka gwali gwa 2019 MC Kat yagenda mu maaso n'okuba nti alangira nga bali omulwadde wa siriimu mu kuba nti alangiridde nga bali omulwadde wa siriimu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bamusekerera. Kat yasobola okuba nti aviirwako emikwano n'abakyala omuli Fiye yasobola okuba nti amusuulawo olw'okuba ono yavaayo mu maaso n'okuba nti yeerangirira. Fiye agamba nti Kat ekintu kyeyakola kyamutira akatale era nga kyamulekamu trauma yanjawulo okwekusalawo okuba nti obuliawo amusuulawo. Kat yakaabira Fiye ebbanga ddene Fiye ng'amuleseewo yasobola okuba nti obuliawo yeegumyagumya n'asobola okuba nti agumira stigima ey'ekyo ekintu kye baamukola. Yagenda mu maaso n'okuba nti alangirira nga bali omulwadde wa siriimu era nga bangi baavaayo ne baba nti bamusekerera ne bagamba nti byabadde akola siriimu yali yamutuukira ddala ku bwongo naye ng'ate Mukama nga bwe yagamba nti ekirungi kitambula ekibi kitambula n'ekirungi yadde nga Edwin Katamba yagenda maaso n'okuba nti afuna siriimu kati sala ze zisobola okuba nti zaanukibwa. Omusajja oba kabaka wa Tooro amanyikiddwa nga King Oil yes King Oil yasobodde okuba nti akwata check n'akwata award n'agimuwa oluvannyuma lw'okuba nti obaolya ng'amusiima okulwanyisa ekirwadde kya siriimu mu bavubuka. Bagamba nti MC Kat akoze ky'amanyi okuba nti akola HIV AIDS campaign awareness mu bavubuka era ng'akoze ky'amanyi okuba nti preachinga abavubuka okuba nti beekuuma ekirwadde kinnamuta ekya HIV AIDS. Ono yasobodde okuba nti agwa ku kabaka wa Tooro era nga Kat nga bano bonna bayita mu kitongole kya Uganda AIDS Commission basobodde okuba nti bamusiima. Kat agamba nti tajja kuba nti asirika ng'ebyo byonna bigenda mu maaso n'okuba nti byapeni nga ajja agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo preachingira abavubuka engeri gy'okuba nti beetangiramu ekirwadde kya siriimu. Wetwogerera MC Kat alina omukyala omupya yali akola ku Spark TV amanyikiddwa nga Caroline Maka.
Maka. Caroline Maka avudde yavayo n'agamba nti tebajja mutiisa kuba nti yayagala MC Cats kubanga akimanyi nti MC Cats naye teyagalira kuba nti afuna obwo obulwadde. MC Cats naye teyagalira kuba nti obaoliawo atomerwa nga bwe yatomera. Yakirabiraawo ebintu ne bijja bwe bityo n'asaba bannayuganda okusigala okuba nti obaoliawo basitandinga with MC Cats. Caroline Maka avuddeyo n'agamba nti MC Cats ali so loving, ali so charming era nga mukwano gw'abantu bangi. So n'olwekyo ensonga lwaki ajja kusigala nga standinga with her, it is because alina okuba nti alaga ensi nti Cats teyava nti teyeyagalira era Cats muntu mulungi. Otogerera abantu batandise okuba nti bakuba mu Caroline Maka ebituli nga bagamba nti Caroline Maka agamba si mulwadde wa sirimu. Lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti ayagala omulwadde wa sirimu? Ebyo kyekibuuzo kikyali awo, kikya disturbing abantu bangi, naye ng'ate so far it is not a must nti omuntu wa mulwadde wa sirimu talina kuba nti ayagalibwa. Bannange mu kikomi ekyo those people bate bayagalidde basobola okuba nti buli awo bakyusa. So tujja gamba nti Kongs Katamba webale kuba nti obituukako mu mbeera nti oba oli awo abantu bagenda maaso n'okuba nti bakonjera ebigambo bingi bangi abakujaji nga Mukama asobodde okuba nti akusitula mu mbeera emu oba endala. Nga bwe nabategeezezaako kambajukize ka reminder, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yavuddeyo n'abagamba nti mmwe benna abalowooza nti nno ajja kulekera okusakinga omukwano muli kulimba oba muyita mwenzi oba muyita player oba mukola ki, ajja kusigala ng'anoonya omukwano omutuufu. Yenna najja n'omukwano omutuufu gwagenda okuwa omutima gwe. Jukira recently omusajja omukyala gwe bali naye mu resi yemu amanyikiddwa nga Precious Remy yagenda maaso n'okuba nti afuna omuvubuka naye gwe bagenda maaso n'okuba nti bayita omufera nga bamuyita nti mufera. Omuvubuka ono bamuyita Raymond. Precious Remy yasobola okuba nti ayanjula n'okuba nti obaoliawo awedingibwa era nga sofa buli kimu kitalatibu. Raymond wapi basobola okuba nti bakwatagana bulungi era nga omukwano gwonna guli talatibu. Diana Nabatanzi naye avayo agamba nti no matter what agenda kuba nti atuuka ku ekyo kyayagala mpola mpola, newankubadde ng'ate bangi abagenze mu maaso n'okuba nti bamuzanyira ku mutima gwe. So fa nja kugamba nti Diana y'omu ku bakyala oba oliawo abalungi newankubadde nga mugamba nti yakwatamu ekizigo. It is none of your business. Omukyala oyo I think she deserves everyone deserves to be loved in this world. Buli omu adeserving okuba nti alavingibwa mu nsi muno, no matter bofaanana, no matter gy'ova, no matter what. Mulekerawo okuzannya ku mitima gy'abantu oba musajja oba mukyala. Stop taking advantage of people ne desperate gye baba balina mu bintu ebimu oba ebirala. Mutandike okwagala abantu nga bwe bali. So n'olwekyo tujja kusabira sister waffe Diana osobole okuba nti ofuna omusajja ow'ebirooto byo anasobola okuba nti addira lwasa mu bigere era nga tukwagaliza ebirungi bingi byerere. N'amalala nga bwe nabagambye Vampino yasobodde okuba nti meetinga Buju Banton mu ggwanga lyattu eri America yakoze oluyimba mu ggwanga lya Jamaica yakoze oluyimba olupya Smart Wire Remix ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Elephant Man. Elephant Man atamanya kubira akayimba akamanyikiddwa nga Nolinga something like that. Is a Jamaican star. Yageze maaso n'okuba nti oba oliawo akola remix egenda maaso n'okuba nti epatinga. So ngenda kugamba nti big up on yourself Vampos oba Vampino. Still genda kugambye omukyala amanyikiddwa nga Lady Mariam Tinatine agenda mu maaso n'okuba nti anyonyezebwa poliisi. Agenda mu maaso n'okuba nti afera muganda we sente nazimubbako n'amulimba ennyumba n'amulimba ettaka enamugongo n'agatunda gonna. So n'olwekyo omuyimbi amanyikiddwa nga Melody avayo amudifendinga. Kitegeeza okuba nti oba oliawo Melody agenda maaso n'okuba nti adetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tinatine. Bwe bityo omukyala amuvuddeyo n'amuwoninga n'amugamba nti nedda, stop that katemba, sigala ku mulimu ogwo mpolampola nga gwalina okuba nti okola. Bw'obanga oyagala kudifendinga Lady Mariam, sasula sente zange Melody onveeko. And still in another news, Shanita n'amuyimba Bad Black yaligenda mukomera abangi bwa
sente milioni 2 nga bwenagambye asobodde okuba nti afiiringa okuba nti azisasula. Bad Black agambye nti tagenda kuwa amubanja sente zino okujjako nga lese evidence nti abijje mu bigambo aleete obujulizi then asobole okuba nti amusasula mpola mpola. So gegagabadde olunaku lwaleero, sigala ng'otambula naffe, sigala like otuwa feedback ku malwege tutaddeyo. Mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutuwuliriza. Bampita Ntambi Jimso, Nambandu Kiboya, Maxudi Junior, made in Uganda. Big up on yourself wenna ampuliza muna Uganda nali ebweru w'eggwanga nkutumiddeko blood wange. Baagala nnyo, kankomewo mu part 2. Bye bye for now, see you when you see me. Rap.